Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege okubagamba nti gyonna gye musinzira okutulaba mwera kubanga mutugoberera Uganda wabweru w'eggwanga naye nga ekigenda maaso olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bubbi obuli mu Uganda wano. Mukendeeza okwesiga abantu, okola ky'okoze n'opulaninga ky'opulaninze. Kati obuzibu bwe buli mu ggwanga, obuzibu buli ku ayina okuyamba ate n'otandika okudduka naye. N'ogamba nti okusinziira ku kiriwo kampite gundi atukuumireko ewaka wano. Naye ali mu kukukuumira ewaka ate nga yakulembeddemu okuyita mujje wano waliwo ekizibu. Ebyobufuzi bifuuse ebyobufuzi. Nina omwami ali eyo Canada yakwata ekintu kimu. Ye buli munene ajja Kyagulanyi azze nga ajja yeekubya naye ekifaananyi. Mpuuga ze simanyani kati amaliriza y'omu ku batwala abantu mu Nuupu e Canada. Abbye abantu bamalawo. Bw'omugambako ng'agamba gw'onnwana olwanyisa struggle twakutegedde. Abo baveeku baagulwa bugulwa ne bakuleetera risiiti ng'ebyaddala omuntu abba abantu ali ku ttiimu ekulembera Canada ate yeekweka mu bali naye baamuli bubi. Nga nvuddeyo nyina omukulu Siraji Rubwama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebo. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya sebo? Yendi. Bali batya. Ng'olinga omunaku wafu. Nakava mu mikolo gy'okuziika mutabani wange. Babu. Yafiira Canada. Australia, Canada. Australia. Anti gwosoose Canada. Nkitegedde nkututte erino. Yali mulirwana w'omugenzi agula ekiyingi. Australia. Yafa last year. Yalabika mutima nga musanvu. Babu. Twalwawo wiiki 3 nga tetunnamuleeta. Sente nga nyingi. Funeral service yeri esaba n'ez'ennyonyi nga ziri mu miliyoni nga 7. Nawe Australia community tugyebaza yeesonda n'emala n'etuweereza omufu waffe. Baali bamuyitaani baabo we. Gerard Mukiibi Magala. Gerard Mukiibi Magala. Ne tumuziika. Yali lawyer. Somera Makerere. Yantegako lumu akatego. Nangamba nti njagala kunjazika mu mmotoka yo ngenda kukola research ku keesi ya criminal. Bampadde research paper. Ne mugamba genda. Bwe yagenda n'agitomeza. N'akomawo. N'anfumbira amakuro n'amagi yali amanyi ng'agala. Naye nga tanfumbirangako mu bulamu bwe. Emala bbirya ne musiima n'agamba nedda tibakuba amagi naye nziza omusanga emmotoka egudde wali mu mwala. Abadde ngenda ku pepa. Ne mugamba njagijjawo kasita oyogedde amazima. Ng'omaze okulya amagi n'amakuro n'amayataka byabyagala ennyo. N'ambuuza wakola ku mateeka. Yasomanga mu story zange zenkoze za kooti. N'akola proofreading awakaawo. Ne mugamba nakola press law. Tasoma mateeka. Nkututte mu bubbi. Nina omukyala gwe nawulira ku lw'Entebbe awo. Ebiboozi byafulumako emabega awo. Nti story kandabe wano. Story wagimanyako nga story egamba. Nti bakwasa omukulu Honorable Mupika w'Empe North. Omukulu Nalukoola. Ettaka omukyala gabamuwa abeere looya waabwe. Abayambeko okutambuza ensonga z'amateeka nga waliwo abaagala okubba ettaka ly'omukyala. Naye ate omukyala yankwera n'aŋŋamba nti nange ate Nalukoola yanneefuulira. N'avaawo n'agamba Nalukoola bamubuuza wabawo yalina comment ku Nalukoola nti bamulwana lwa byabufuzi. Ekituufu kiri ki? Ttaka lya Entebbe Road. Nalukoola abadde lawyer simanyi gye yava. Ntegeera butegeezi nti yaliko ne Ositi. Yali lawyer w'oyo omukyala gw'oyogera. Bamuyita Immaculate. Yes. Nakawooya. Ye Nakawooya Immaculate. Kati Lukwago nga si Lukwago mbadde nkola ensonga zino ez'ettaka. Nga ni ku BBS program sponsored by
Kadaga eyali singa gwe mulamuzi yali sponsored bwe yaggwako nange BBS nentabukira sponsor wo taliiwo kati tukwagazaki ne bakuta nendeeta mukama wange Senfuka Jjanjaba Sukaayi naye nensigala neva mu singa gwe mulamuzi nangikolera bweru mu birala nensigaza obulamu bugagga kati Nalukoola ensonga ezimu nga muwa okuba pro bono service ng'ezimu azisaba nga kugwa Ssebaana yaŋŋamba abaana abo oyo muzukulu gubagoba njagala kumuwa pro bono service ne mugamba nyina ŋŋambye Sam Muyizi ne John Poka kandi bamuwa service eza pro bono zimala kakati bwentuukwa okuva mu DP namubuulira nga mukwano gwange bwe yatuuka okugenda mu Nuupu nambuulirako Nalukoola tuba tuli mu General Court Martial ku bya General gundi ku bya Besigye kano ne mugamba mpulira ogenda kwesimbawo ono ayita ku kamyufu nangamba omuliro okuba gukyali yagutandika kati mu kamyufu n'agenda n'ayitawo ne mugamba engatto gyo oyo yogayoga naye engatto gyozeemu ebaddeko baadde expectation nnene naddala ku bujjanjabi n'ebirala waddewo sedbox na biki naye ku lwange nsobola okufunira omwami akuwa eddwaliro libeere mu linnya lyo ng'otwalayo abalwadde bo ne bajjanjabira ku bwereere oba ku layisi nangamba liriwa konze liri ku Mukaaga ate mu constituency eyo liri ku Kalinaawo mu maaso g'akatale ku Mukaaga wano ne tukkaanya ne mutwalayo ku Saturday ne mwanjula eri abasawo ne representative woli ali mu UK balina okusayininga MOU wayitawo ennaku ntono omukazi n'atabuka n'oli nga bagamba nti mutunze eddagala temumbuulidde mutunze eddwaliro tenze naliwandiisa ntwala ebintu byange yemu tubalagane bakufuna auditor oli n'atasasula olwo n'agamba sijja kusasula nzekka mu kavuyo awo mwannyina wooli bwe yaleeta okulaba ebintu bwe bitambula n'ajjamu ebintu ne muyingira mu military okuva embuyo ofiisa n'agamba agenda kukwata Nalukoola n'oli omusajja n'omukazi wooli abasibe ne mwoyawooya nja kwogerako n'omusajja oli nenjogera n'omusajja n'agamba bajja kutegeeragana paka omukazi yagamba nti mbirekedde Katonda yali omusawo kati ebintu bibajjamu nga eddwaliro talisobora kubaawo oli omusajja n'afuna nearby place nazzaamu eddwaliro awo nga bagamba wali even better Nalukoola ku ofa yange yampayo $40,000 mututteyo nali ngenda na Masaka n'akuwayoko gumu 2-3 ejja $, ebya Uganda token akasimu nze yamugatta oli yampayo $1,000 n'oyingira emitwalo gy'ongaana mu gumu mu kuwandiisa ayita principal nze eyamunoonyeza nga tansabire teyampita lwaki teyampita kyekibuuzo ekyettima mukyalo oyo gwekugamba Nakawuuya yali amaze okuŋŋamba nti yalina looya gwe yasomesa n'afuna ne PhD namufuula estate manager namulyamu olukwe n'omuntu eyava eri nga ali n'agamba oli yamuwa powers of attorney ku ttaka eryo alitunde ne batandika okuligabana plots nga 5 kati wagenda mu kooti omulamuzi najja ku site n'ateekako temporary injunction nekwerako kintu kyonna neevaayo omulamuzi omulala Kazaalwe nga talina mukuwulira omusango gye bagututte oba yavaayo buvyeri yajja n'akwata fayiro n'ateekawo nti oli yateekawo mu bukyamu n'agijjako era webakola apiiru nekolagana ne babulooka bamuyita bamwine alina mukwano gwe bamuyita Agaba nebatandika okubuula okutetenkanya ettaka eryo nga bwe balitunda omukazi aŋŋamba 221 atuukirira Nalukoola ndowooza nga waliwo amuzigiridde nti omusajja ono mwesimbu alwanyise balooya bayita ababbi okununula ettaka lye amuyambeko okununula ettaka lye mu babbi ababbi nga bakozesa amateeka amuwa instruction ne instruction fee
amugamba akola ki sente ziizo zonna ziri documented good enough nti naziwaddeko ne Nalukoola kuba lwe nasooka okukikoonako nabuuza Nalukoola nti bakuwa instruction milioni 15 oteeka ku byapa 5 bateekako ku kimu naŋŋamba omukyalo oyo yangoba nga sinnamala mulimu ne mugamba akugamba yakuwa ne milioni okwate milioni 65 nakugamba ozizeeyo nga tatunda ttakali wakkiriza ettaka lyo okutundibwa n'okwata ne ssente naŋŋamba nze sente ezo nzirina nsobola ozimuddiza naye muwala we Judith namuwaako 5 olw'okuba yali azibisizayo nga asasuddeko 65 kati bwambuulira weeziteeka kati omukazi mugamba omusajja wamugoba kati kati omubanja ki nagamba simugobanga nampa document eziraga nti simugoba nga ne Nalukoola mu buwandiika alaga nti simubuki simugobe ze document zigamba ki ez'omukyala eziraga nti Nalukoola simugobe amuwa assignments namwongera milioni 92 musajja business ki gyoteka ttaka liriwa kati kweze 92 mbuuza mukwano gwange Nalukoola nti ate ezo zo zoogerako ki 92 ekibuuzo yakiddamu bw'ati Siraaje senga omuntu akutwala mu restaurant n'akugulira engege ensiiko obulungi n'olyako liiso ayinza okuvunaana akututte mu restaurant akugulidde engege ennamba ng'osazeewo okulyako liiso n'omugamba weebale nnyo ne mugamba otegeeza ki naŋŋamba ggwe wevuunulire kyenva mugamba nti kyentegeddemu nti bali babba ssente nnyingi ku ttaka li era batunze ettaka lya billions bw'oliddeko milioni 92 lyeriiso n'agamba entaputa yiyo sinze njikugambye era nenkola komenti bwetyo Nalukoola nampeereza WhatsApp message ndowooza ng'asomye ku story eyo naŋŋamba mbadde nkunyiigidde nnyo naye kati nkukwasizza Allah ne mugamba onunyiigirira bwereere fwe batusomesa amawulire batugamba buli kasolya kanju kalimu amawulire ne muyiyofu kasolya ako nasangamu amawulire good enough nti nze nakola story nga nkufunye komenti yo nakubuuza n'okindekera kaakati ekyokubiri tuwamanyaako nti nakutaasa kuba military abaali bakoze olukwe bakuyoole ku lw'eddwaliro eryo ndiwaggulawo ng'ate nange waggulawo nga si liryo nenze ne ndikupangira ndikuyiseewo ku PR yes PR tuzikola mabiko oyo namukolera PR nifuna omuzungu bamuyita John Lendo twalina akasomero kambaawo awo wabadde oginyumizaawo ne mufuna essomero ewantu musajja natuleetera essente ezimu ne zibula ne tuzitwala ne tuzinoonya mu banka nenziraba nga nvudde mu America naye bwe mmala okuzizuula omusajja n'azimba essomero eryo ekabalagala ddungi ku ttaka ly'abakatuliki waliwo ne kyaki n'ajjamu bulanki eyiwa eri Bombo kati alina n'eddala lyamabike lya musajja nakaseka mabike bwetumala okumugamba wagaana omuzungu ono omuzungu aŋŋamba can't we do without him naye mugamba why not nina Kironde Michael kati mukungu w'Emmengo yali musomesa awo omwana oyo alina essomero lyabadde asomesaamu kansanga secondary alina amagezi ku kuddukanya amasomero kankutwalayo ne batwala n'omulala bamuyita Diana alina essomero ya Kalinaawo erukuli ne mbamukwasa ne mbaganza ngenze mu America nandibayambyeko naye sikola ki siriwo naye mutuukirize nkomawo nga azimbyeko ebizimbe ne mufunira ne ssente era nze asooka kuba ku boodi ya Kironde kweri essomero kati mabike bwe tukola essomero olwa goodwill ye twateekawo nti ye promota waalyo era ye patroni ku buborokyo watusaba abaana tuli mu gwa 10 tukubye kaladi kusomero bulungi nga mabika numba ku office nali deputy mayor ngaavuga nga Siraaje saga kunteka mu ssomero bugenda kugwote mu linnya lyange kunyonoona ne mugamba wali ekisugu n'obasuubiza essomero akasomero kolina kambaawo kali Kibuli
kati ofunye erino totaddeemu 10 okayana ki yes likukozesa linnya lye oli mu kutuukiriza kiwasuubiza nti siddamu kulaba kapande ako nga kuliko erinnya lya nempita kironde ne tuwokya obupande obwa kaladi nga naye sente zituweddeko n'ayokya obwa black white ne tubuzula naye n'akola essomero outside his constituency eyo Nsambya Kamwanyi n'agabawo naye obupande tugaba obupande yasaba baana kati abazungu ne bajja tutandise okwagala okuyita enkayana zize olumabika agamba yatumanga ne wheelbarrow eziva ku ssomero lye tetukozesa wheelbarrow ze bw'alaba liyimiridde tugenda kuyita abaana ng'agenda ku poliisi ng'awaaba tebatutte essomero lye lya NG oba giyita Friends Forever eri registered poliisi nga ngenda nkola statement nga mbagamba zino WhatsApp messages nga tusindikira Mabike omuzungu ng'akola fundraising ne sente engeri gye ziyisangamu Mabike talina mistake ate yagaana n'okuligaana twatuula ewange mu kigango ng'enkuba netukubiramu abantu nga 15 tulwana ne Mabike omujja mu ssomero ng'agaana ne basalawo abazungu bawaabiraani Mabike ne mbagamba bwe mugenda mu kooti mujja kufiirwa abaana abantu tebasobola kujja mu ssomero pya liri mu kooti nga mulwanira bwannannyini nti kintu kiri ize tukyuse erinnya lino tulituume St. Janani secondary school bino byonna tubiscrapi twakikolere wiiki 2 ebipapula byonna ne geeti gitwali tusazeeko ebyuma nteekako ebirala ajja ne osi kabalagala okuwamba essomero ng'essomero siri erisoma epapula fayiro gye balina essomero ddala naffe tulina ng'ekitugatta kifo ko Mabike abapoliisi ne bagamba Mabike tutwale ku ssomero lino tewatugambye lino siri kesi tulina ndala si yalino siri yalino ng'avaamu naye teyapowa twagala okulonda first board y'essomero nga twagala okulonda chairman nga nze propose nga tulonde Sarah Kanyike muwala wa Ssebaggalo yali commissioner wa Uganda kuba yaliko deputy Kibuli SS deputy headmistress nga Sarah mugamba ngaga nti sijja kusobola ssomero lyammwe sagala ssomero litandika nze ndi ku standard yaga Kibuli yateguuta onteekamu sente bikoze bitya namukyala musiraamu nga ngenda nnumba kijjamu nti yangu obeere candidate waffe ku bwaki nga ne Mabike ajjayo erinnya ayagala bwa candidate kati betulina abalonda bali 5 bwe twajja okuŋŋaana Ssebaana teyajja n'owa Mabike omu teyajja yali kyagala yali agenze okukima baana ku ssomero batugala baana bana nga ŋŋamba Saala nga Saala ŋŋamba mumpa obwa chairman mugamba gwe nasookerako n'ogaana kati tuli ku stage ereese kijambu yali chairman wa Makiri ate kati ogamba kikusaawa tuwe buwe kalulu nti kale nja kukabawo good enough teyatuwa kalulu teyalonda Mabike teyalonda ffe jukira nakugambyeko nti twamukola Madison kalulu akamu aka Mabike ntumugwerako ebigambo ebitaliiyo kati n'oli teyalonda kati nga tusibagana nkuba gyonirenda akamba nti nga gwakubiriza enkiiko olina okuddako ku sayidi emu ku yaffe naye omanyi bodda ku ya Mabike agenda tutunda era bwe yamala n'akola ki Mabike yali afulumyemu awo bwe yakomawo n'agamba kati nga musibaganye ngenda kulonda ku sayidi emu era esinze sejjukire yali main sponsor nadda ku sayidi yaffe Mabike nitumukuba teke teyakaya naawo tekisoboka toyinza kulonda ate kalulu kali feya ate alondesa naawo gize netumugjamu kati eyo product ey'essomero eryo era Ssebaana yali wa blessing osobola okufuna ng'okozesa power Ssebaana yatulikomending ng'awalala tugeze okukyusa essomero amanga yotuwe covering letter egenda mu ministry ng'ate onyumirizamu abagagga engeri gye babamiitingamu ondaze akaseera akatono kewakolaganako ne basajja balaba ng'ennyumba ogizimba tripu z'omusenyu ziba ziyiika buyisi era senga saabivaamu nandigizimbye naye
of course akatale katuuka ne kaza backfire gavumenti newalirizibwa okusasula back. N'otegedde okukolagana abagagga enjawulo yaabwe nti guno gwali guseerera musajja naye yeetaaga amafuta yeetaaga okulya naye naakuteekaawo obanga nkwa kaakati new development Sebaana abasajja bana abamwine bakola olukujjukujju batunda ettaka amataka ago omukyala mulwadde naye si mulwadde wa mutwe mulwadde birala kati ono ayogera naye ng'adda mu bantu abamu Lukwago nti oyo omukazi abamawire abamu abagamba mwalina okubawa ssente kuba azirina naye mutegeere omukazi mulwadde wa mutwe ng'ono omwana kiwanuka bw'aba mulwadde wa mutwe basobola omumanejingira ebutabika kati tulina ne Munnayuganda yakoze eddwaliro Entebbe nga lyabala lunesi bano abaffe baffe bakoko eyingira mu ssabo bano nga kiwanuka sente zaayo ya nnyingi outpatients eri eno ku lw'Egayaza Entebbe eyo kati ne butabika gyeri nti omukyala oyo bw'aba mulwadde wa mutwe bawo document eziraga nti access road bagabana miliyoni 4 omukazi akiteeka ku Nalukoola ne ba OCT ndi bagabana kati bwamuwa powers of attorney bwakyusa lawyer Nalukoola alina okugenda mu ba OCT ne SAM balooya be bagobye yali alina okubasaba handover ayanjulire kooti nze lawyer wa Nakawooyo omupya naye babadde bagenda mu kooti okusinziira ku mukyala nga bali abakadde bebawa ne adresi Nalukoola atuddemu butuuzi na zino ate omukyala agamba bakola ategeera luvannyuma nti baali mu chambers ezimu n'akola chambers endala kati nga bw'olaba Alaka ne Lukwago nti baaliko awamu senga wajjawo ddiiru Alaka nga yeetaaga gundi eyita buyisi Lukwago agamba nti wano tukozeewo tutya balina emisango gibagatta nga ogwa Besigye agera n'ayitayo bano n'ayitayo bano nga bakolaganako nabo kati ezo sente agamba nazo baazirya ettaka agamba nti Nalukoola bino ebina baalya byaki miliyoni 4 compensation ya UNRA zaalina kugenda wa mukazi kati niwajjawo neki ne basiba abaana be yakabajjayo ba wiiki 2 mabega kati kigambibwa era byonna mbiwadde Nalukoola bwanziramu tujja kukola part 2 kuba saagala kubeera one sided nti Nalukoola mukyala we yafunako poloti muka Nalukoola yennyini version emu version ey'okubiri bagamba ku ttaka eyo alinako eka 2 point something waliwo n'omulala Sam loyo omukadde nti alinako omukazi mugagga bw'ati ettaka lyenkana ki omukazi amaze kuge yagenda 217 ati ettaka lyenkana ki Westland deneko naye nga liri waliwo eriri ekigo waliwo n'eriri Erweza kaakati Nalukoola agamba mukazi we talinaako yagamba kukyalo talinaako ttaka talinaako poloti ate ye abajje n'olukyamuzi baali bamugambye akole process ate nejje najje bagende bamenyeko ennyumba balabe ennyiniryo bamenyeko ennyumba balaba n'emisana tezirina plan balaba akayanirawo kati ebibadde bikyali awo omukyala yakyusiza looyo omupya Nalukoola amutadde ne ttiimu ye bwakyusiza omumanyi yabadde awolereza gwe bavuganya ne Nalukoola yabadde awolereza Nambi kati firimu etandika butande yamukyusiza n'aleeta oli era yagobyeko mu kaseera katono yasobodde okugobako abasikwota simanyi oba Nalukoola akyaliko sinaba kugendayo gyagendayo okusobola okufuna part 2 mu kaseera kano olwoya gwe baawaddemu akaseera akatono obutono basikwota bonna yabagobyeko ku ttaka Nalukoola ayinza okuba ali mu abo teyeekolera empapulo looza naye sisikwota kati kyenafunyeeko emmengo nti Menge Buganda Land Board ekyalina omukazi oli nga bonafide occupant yes era n'obusuulwa busasula yekyali chance tebigenze olwo yadde Nalukoola asobola okuba n'influence awo kuba waalina office ku Masengere naye Buganda Land Board ekyali solid ng'emanyi oli waliwo ne communication ezigamba nti oli ye mukyala omutuufu ekibuzo kiri nti
omukyala tabanga mupange bupanze kulwanyisa Nalukoola politically gwe nga bw'okisimye fayiro ze tezitandikira awo zatandika eyo mu 2022 Nalukoola wayingiriramu nga bali batandise nga tanalaganako nti agenda MP ekipya ate ekiriwo kyengenda nakyo kuleetera paati ey'okubiri Waiswa Mufumbiro amanyi omukyalo oyo atya bamanyiganye simanyi namanya bwategeera atya naye we yali akola embaga ye yagendayo n'amuwa contribution omukyalo oyo kati yali akola yakayise kasuze katya n'amugamba kubulako $1,000 era bwesirufuna ndikola ki omukolo gufa n'alumusindikira obaabuwe ng'amusuubizza okumuyamba okumufunira balooya abagoba ababbi ku ttaka kati afuna information oluvannyuma nti ate Waiswa yeegase ne Nalukoola okwongera okubba ku ttaka okunyigiririza ddala okubba ku ttaka ly'omukazi kati Nalukoola teyakola mirimu aye n'ettaka yalitwala erimu bw'agamba omukyala bw'agamba tulinde komenti ye kuba byonna mbimuwadde ekyokubiri Bobi wabeeredde wali kati mu America abadde Canada awo Canada omukyala yakoze petition simanyi oba agifunye njagala agimpe ng'eri petition nga awandiikidde principal timutusoloozaako wano 3 okuyingira mu gundi yammwe conference abantu abayingira basooka kusasula bw'ati wagamba dola 3 nakiwulirako kati n'agamba mwagoba mpuuga lwa bulyake bwa ssente ng'amugamba njagala okozesa ya disitulikiti y'emu ogobe Nalukoola ogobe ne Mufumbiro kuba bwe bakolaganye okunfuyiza ssente ezisukka mu bilioni 2 wano kozi Nalukoola yali gundi mpuuga yo wabukadde 5 service award bano babumbi 2 n'ebintu byabo n'agamba bw'otaakola ekyo tugenda kukola demonstration kati eyo gye mbadde ebyo byebbali biri byali direct politics na kibiina kati ate lwaki abayagala bakozesa office omukyala agamba nti famire eyo yonna n'abantu b'emikwano gye bakkiriziganya bawagire struggle ya Nuupu yes kati baagala abalage ku bwenkanya nti abantu batambula nabo bubali abalyake nga n'oli yamugoba lwa bulyake omukyala ayagala lwaki tasabye Kyagulanyi n'ayogera ne Nalukoola n'atereeza ensonga ze mu bbaluwa bwenajja nja kugikuleetera ku paati tu kuba yaŋŋambye agendako yawadde omuntu agidirivalinge nga amuwadde n'ebisatu ebiyingira yamugaya bisatu genda oyingire mu lukiiko ogikwase principal talooze nti bya bufuzi ebintu yetaaga omuntu amutemera waliwo kibayita circumstantial evidence Nalukoola yaŋŋamba omukazi yamugoba nambuulira n'ennaku z'omwezi nina ebbaluwa ndagikulaga ku paati 2 ngiweerezaako Nalukoola ng'agamba nti nkyali ku mulimu gwo nga Nalukoola ategeeza omukyala nti kyo by'oli mu kummanja nkyali mu bikola nkyali ku mulimu gwo ate amugamba alina stage gyatuukako tizina 65 nazitoolako neneesasula emirimu gye nnakukolera oli gyagamba gyatamukolera ne ku 92 mu mateeka looya kuwa fee n'omusasulako n'akubanja tasobola kukwata zajje wantu nti zino nziwambye kuba nkubanja ekyo loo kanso tekikkiriza kati omuntu alina kujja wala oyo omutuufu mwebali kuba ate bwe tuba tufune betugamba bwe tuli ffenna mu struggle oba Nalukoola teyamanya nti ono omukyala ali mu struggle ng'alooza we nalemu naye amubonereza teyeetaaga kukimanya bw'ogamba omuntu nti muguwa ddalu ani yagambye nti mukyala muguwa ddalu Nalukoola agamba oyo mulwadde nja kuweereza ku katambi ng'amugamba nti oyo muguwa ddalu ate n'amukolera ng'ate akyogera ku audio kuwamawulire omulala atalinze oyo omukyala gwowolereza musaasireko muguwa ddalu nange ate asobola wakupangisa alowooza omukolera n'akwogerera essaawa 5 namba n'akola ate kuba oli yadde amugamba lwaki toyogerako n'omukyala
atwala obudde bungi anti atwala obudde bwange bungi muguwa ddalu omukazi yampeereza empapula ze ng'alina kirwadde kirala temuliimu ddalu bwe liba nga eddalu mweriri lisobola okuwona kuba oddalu bulwadde ate toyita buyite kyembuuza kaakati y'omukyala essuubi alitadde wa Bobi Wine kuki okufuna obwenkanya kati awa manta buli wasobola okufuna obuyambi kuba agamba mu sitwago ya Bobi Wine ye ne gurupu ye babadde balina nabo ettafaali libateekawo kale Bobi Wine abaleetedde omusajja ye gwalowooza nti mubbi kati amuleetedde abasajja agatta Nalukoola ne Waiswa Mufumbi anti Waiswa ye teyakola tebaatuuka kukola yalino yamuwa ki ebyo yabimuwa mabega naye tebaatandika kukola bonna n'amusuubiza okumuyamba okumununula ettaka ate azuula oluvannyuma nti yeegasse ne Nalukoola n'abali ababbi bositi basaamu abamwine okumukola ki kati olina emirundi ebiri woŋŋambira ku nkomerero yagobye Nalukoola ate wamu ogamba teyamugoba kati we watuufu Nalukoola yasooka okuŋŋamba nti baamugoba omukazi n'agamba simugobanga mu biseera biri edda juuti lwe mubuuza era nziramu mugamba Nalukoola nziramu mugamba nampeereza ebbaluwa ng'emuwa instructions endala Nalukoola agamba nti nkyali looyawo era emirimu ngenda gikutuusaako awo wagambira nti zino 65 mbuwira wenziteeka nina waddeko 5 muwalawo Judithi ye administrator zewe wano mwana muto bali ku university mukyali muto namugamba nti nazimuwadde kati asembayo amugamba toddamu kukolagana ne Judithi kuba ebintu bye byakibbi yes kati mu bbaluwa ye eri asaba principal atreatinge Nalukoola ne Waiswa nga bwe yatreatinga Mpuuga yes ayagala ya district emu eddagala lye limu wali obulwadde takyusa kuba toyinza kugamba nti nnwanyisa abafere ng'abakuli ku mugongo ye bw'agamba bw'atyo bufere bwe waabwe eri bubbi bwa ku kyalo bweyo si bya kibiina ate ng'ogendayo ne bagamba mu sitwago tugyeko ababbi abafere tugyeko ababbi kati sooka olage nti gwe oli kirindi gw'okiteesaako okinga gwe mukyala mutuufu ku nsonga eyo Kyagulanyi ababajjeko baani gundi Waiswa Mufumbiro ekisooka n'Empuuga omujjako yali mistake okkiriza yali mistake n'okwejjako Waiswa oba Nalukoola nayo mistake bali mistake ababbi balina engeri gye babakwatamu mu byobufuzi kuba bonna si batuukirivu eyatandikawo yali first president wa UID yajja ne gadgets ne ssente okuva mu State House Ssemwogere ye president Ssemwogere engeri gye yakwatamu Luzige yali ya so diplomat nti twakimanya ne Luzige nga yeegobye yekka engeri gye yakwatamu omukyalo ono Mutagamba yali campaign manager we nga campaign ziwedde Airtel babanja milioni 2 Museveni amalazi musasulire yagikwata ya kintu kisigu nti Mutagamba yagenda neti yakola nsasagge nene politics is about numbers Mpuuga ayinza okuba yafuna service award 5 abalala ne bafuna 4 naye ani yagamba nti Mpuuga yazifuna mu cash Mpuuga middle person yaliwaawo yali Anita Among speaker era ye yakubiriza ne service award eyo ate yakoma kwabo bana yaweebwa ne bakadaaga mikwano gyange ne ba gundi ono Sekandi bazi bawaako nono Butagira yali speaker Butagira yali speaker wa parliament y'Oboti nga bano bekweka ku 5 naye ono Anita amawulire genkyalina gagamba yalina ekizibu ne data mining school essomero lye wano Wandegeya yes bambanja milioni nga 3.5 ani Mpuuga ani gwe baali babanja Mpuuga story eyo nali ngenda gikolako Mpuuga nanyinyonyola mu buntu nenjireka kati amugamba nti muwadde 4 nayo nagenda kusigazaawo 5 wakiri mwongereko 10 afuneko kashi akasigazamu mu ngalo Museveni n'atakiwakanya
era Museveni talwanyisangako service award y'abantu be. Instead yagamba ono kifuikwa abaprotecting. Fuga ku sente zalina isomero lyali litabadde nga bagagga abasajja abo. Abagagga bangi naye ebizibu nabyo bingi mu ggwanga. Tosobola gamba nti mugagga tewali amubanja. Ne Sale bamubanja, ne mutabani wa Sale bamubanja. Leka naawe ngani ayinza okubanja Sale kwezi sente zaagaba. Kizibu mu ekyo. Akulira Salasini mutabani wa Sale bamuyita Alexander. Akulira Salasini. Ebiseera omwaka gumu n'ekitundu yawa kampuni emu wano mu Uganda omulimu. Eba supplying uniform, engatto, saati, mpale, misipi ne bibatuuni nga tebalina sente zimala. Alexander n'abawa ng'akozesa kampuni eyo n'abawa PLO bafunireko bank loan LPO ne bafuna sente mu banka ne basupplying. Batuuka ekiseera nga sente zituuse okusasula nga oyita basasula mutabani. Mutano wa Salimu Sale milioni 2.6. Ne bamumeetinga n'agamba soko tuweeyo 3. Ano interest gibateeka mu tukole sedu ya payment empya. Nabagamba ngenda bawa mukwatemu 9. Abagamba gwakuna banka kati yatuuse ekiseera mu gw'omusanvu nga guggwako yagala kukwata bintu bya kampuni. Noonya essimu ya Sale nfuna 5 zonna nga teziriiko. Noonya Alexander mugamba abantu bano babasupplyinga ne bakola ki bakusupplying ebintu bakubanja. Nagamba kati ozeemu byaki nga bantu te mu kooti. Bamutute ne mu kooti. Ne mugamba kituufu naye emisango ne mu kooti bagamba settle outside court. Kati nze nzeewo nga mediator okuva wa Ssebo. Gwengani ne mubuulira nti ndi CEO Sadi Eye Media Consultants. Nkola ku bintu abalina ebizibu na biki sobola okuba mediatinga. Naganga tonnakikola sooka ompe essimu ye omusajja yakutuukiridde njogereko naye. Ne mugamba nina ya mukazi yajja ewange nakazibwe nagagimpe nengimuwa. Nagamba nti kuddira ebbanga kimpaamu olunaku lumu kati wayise ennaku 3 yampeereza message nti yamuzeemu naye banka yagala kutwala ki bintu bya katoyinza gamba nti omugagga tebamubanja. Kyogamba nti Salimu Sale bamubanjiza ddala sene nyingi. Sale oba ono mwana we nze mbadde munoonya kuba yasobola okuandastandinga n'obutatali omwana waliwo abaana bano bakuza obukuza kyonna kyekiri naye amanaginga kampuni yo kampuni yani ya Sale. So kampuni ya Salimu Sale gye babanja. Exactly. Naye mwana niyo mayinza okubaganya Salimu Sale abantu kyekinjagaza oli. Era nakubidde kibaza mpe ku simu gyendowooza nti naye naye teriiko. Kati sirina simu ye yonna nasembye okuwulira Sale nga naye agobyeyo abayimbi promoters eggulu. Nenkola ki kati oba yevuwala ngensi tekimanyi olaba yabagobye bugobi ne baviirayo awo bavuddeyo kuvinga emboka enyuka ku mugongo. Doderi yasooka okubagoba yabagamba ndimbulwa n'obudde obukola ku nsonga endala ez'eggwanga nga ndi ku mmwe. Omanyi lwaki yabayamba mu COVID? Abayimbi nga baavu basobola okukubira ennyimba ezikusuula nga baavu. Ojjukira Mayinja bwe yagamba nti situgitunda. Ani agula ensi kuba tugitunda mu bibajjo bagula eyowamu abuze. Bwe yafuna emmotoka n'akasente teyakubayo oluyimba lw'enira mwamala mumalako mirembe ene wammwe. Exactly. Naye baali bagenda muwa tikiti eggomba anti ne mumugamba kati bwe bamumalako emirembe ne bamuwa mmotoka etaliiko kaadi bweyagitunda hoteri teyagenda okufuna obuweero teyaddukira wa mukyala ali ebweru. Akomawo wano kakati n'agamba abantu nti abantu baganyi. Olaba omuyimbi bwakyukanga nawe oluvu. Kati oliwe yalina kubakwatira awo mu COVID kuba tebalina kivulu kyonna. Bayimiriddewo bivulu nga n'ebimu bigaana kati babikolanga mabidde. Twegase negundi ajja kubaawo bwalibangawo ekiseera ng'omuyimbi omu ng'akuba ekivulu kye netegeera naye kati wotabigatta tebiwera. Babakuba n'obutebe nti mwatusuubiza gundi ne mumulanga n'atalabikako. Kati bifuuse
bijanjaalo Kati ne sente ziweddemu tebannafuna copyright eba protectinga kufuna ku kasente kawera ng'ate ennyimba zaabwe zikozesebwa Basudde yafadde emyaka mingi n'ennyimba ze bakyazitunda ne bazifunamu senga balina copyright senga namwandu ne family bafunamu kati n'amaka ge gaba bagatunda. So obuyimbi bukola ng'omuntu senga omuntu afuna singa yavuwala omuntu ng'ayavuwadde ze naliko mu kalulu nga tugenda okulonda wabulayo olunaku lumu nga tezinnaba na kuwera opponenti wange n'ategeka ekikopo ky'omupiira bagiyitanga Sunsa Cup. Ffe ne tufunayo abazannyi ba Kanobeero muliraana wange 3 ne tubongera mu ttiimu yaffe nga tubawadde akasente nga tuteesezza nti we bawangula ekikopo bakikwasa nze. bawangula bati ekikopo kya Sunsa kyategese era nali bunga nga baliwo okuyizira miki lwakuba goolo emu ne bankubira nti sembera tobeera wala ne bakuba eyokubiri bali ne bayongerayo emu etumayira 2 emu nze nembeera mu senta y'ekikopo ng'agabira eri ku kituuti n'agaba sente n'agula ebbaasa n'agula empe n'amaliriza nga wasa kapiteeni ekikopo kapiteeni bwekikwata ne ttiimu ye yonna ne bajja wano wendi nga bandi beebuuza gye balaga kumbe n'abantu bange bemobilize nga bajja wano tukuŋŋaana awo ekisaawe tukijjuza nga tulina ekikopo kya Sunsa opponent. Ekiro ne batutumira nti Kanobeera akyagala ekikopo kye ntuganda ate ffe twakiwangudde ategekewo tournament empya tukirwanirire tukimuddize ffe twakiwangudde. Kati ku ssaawa esembayo ne bategeka Kariyoki nga balina kukuba kandidati waabwe bamuwe akasiki akaddirira akasembayo ne banyingiza mu location wano gye baali bagiyita kati bagiyita Melody nga nyambadde gomesi n'ebikkiridde akakaaya n'embeera emabega eyo nga twaguze omuyimbi nga alina tuyimbira oluyimba lwaffe olutuwaana era bwe yatuuka wakati ne bamuyita nayimba lwaffe ziri zireteeka ku puroguramu nga teziriiko nengenda mufuwa ssente Kariyoki yakomaawo ne bisaasaana ne batandika kulwana. Wamufuwa gomesi olwo ogijjeeko? Nagijjako n'ogenda n'omufuwa ssente ng'ensi eraba ne bagaa kiki ekiri wano. Kati omuyimbi omukozesa kyonna kyoyagala. So omuyimbi taba na musango ye. Kisizo bino ebyabayimbi baalimu lwaki wayimbye balabala teyafuna kitumu yalifuna teyafanga alina akasente weyafira yali yayavuwala nakati neriyo n'atandisa okuyimba za Bobi Wine eriyo atandisa okuyimba za President Museveni buli muyimbi ajja kufuna ennyimba ze. So gwogamba kyebakola kiryokke buli omu akola ekintu kasitaba nga kifunamu bayinza n'obutagenda wasale kusabiriza ne bayimirizaawo talanta yaabwe. Yes. So mu paati tuninde ki? Paati 2 kyemansubira ku ekisooka tulinda ebbaluwa Immaculate gyawadde principal ng'eri eriko received ako kasooke kajje mpozi nga banaagimulemesa kakuwadde program then details za Waiswa mu kifumbiro n'enkolagana ye ku mbaga n'enkolagana ye paati 2 ey'okumunyaga nga yeegasane na Lukoola. Paati 3 tusuubira comments za Nalukoola ku ky'omukyalo ono ky'omukyala nga bw'ananziramu. Paati 4 tusuubira reaction ya Bobi Wine senga abafunye ebbaluwa eri ku bantu reaction ya Bobi Wine ku bantu bano abagamba nti bamuli ku lusegere ate nga batulugunya abalonzi be. Exactly. Sibe kitube kiri omuntu akukwatirako ku mbaga aba akukwatiddeko nnyo ne ku kasiki n'omugamba kaganyirwa 10 n'alukuwa olwa $. Era kati Bobi Wine bano balwanyisiza ddala baliwa ababbi eyo ye stage gye tugendako. Bobi Wine abahaba nno kagenda bajjuntuka Bobi Wine nga tayagala bintu byanguzi bano actually nalina appointment noye yajjako ogundi nesimufuna oyo gondi then 4 ono ajja tubuulira looyo omupya wa Nalukoola owagundi wanambi oyo kati owooli ate yakikuttemu bw'ati tujja munoonya atubuulire ekyazzaako ye kati yero ya bayinza tulaba ugamukone ayinza tukwatira Nalukoola ani ono looyo omupya simanyi bwana akola kubaga baba bituufu okakasa nti bituufu bituufu ye looya kati ow'omukyalo anti ngamba baba gondi eyokutaano omukyala kooti zimuyambye zitya okufuna obwenkanya naddala ku ntandiko yazo nga balabye yagiyingiira omukono tegwali gugwe kuba omukyala oli omubuuza nti jangu e Uganda nti njagala kumala kufuna safety yange
kakakasa tabesiga abamafia bayinza ate abantu batta abantu nga bazze wano mu bintu ebyo bamupangira wano aga family okubaawo protection ku mukyalo oyo ate bamutaddemu bugwedde baga yesudde mu motoka muguwa ddalu of course kati nalukola yambulanize ng'omulalu kati aminye kakuwa yagambye omukazi mulalu nali mukwata sente zalaba kati atwala sente z'omulalu exactly lwaki taddiza omulalu era n'amuwandiikira nti mbulira wenzikuteera omulalu omubuwandiikira abalalu betumanyi nze bemanyi mu Kampala bwagwa eddalu mu kyalo ayagala akatawuni akaddako ayagala okuwulira ku ndongo ayagala okulya ku kasasiro ate tebalwala babadde bangi nnyo mu kasasiro mu Kampala baweddewo lwa kibbansigo babatwala ng'abalalu ne babajjamu ensigo kati abalalu batono nnyo mu Kampala wogwira eddalu ensigo yo egenze siraje kankuleke amina paati endala togizemeza sisobola gimenya ate omuntu yesuulidde ddalu ng'akimanyi nalukoola simuwala nako ajja kusigala nga mukwano gwange naye amazima kukyamazima ogenda kufa naye nja kufa naye ku kyamazima kutuusa lwanaamatiza nti nze mukyamu oba ye mukyamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamba sibirwa tukwatagana ate olundi mweraba.